Mbaniriza olunaku olwaliro nembebaza okubanga mutwegasseko ku lugonviizisho olunaku lwakusatu ennaku z'omwezi 26 omwezi gwa Gatonnya omwaka 2021 gyesinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala dakika zino 2 ezimaze okuyita ku ssaawa 4 ez'ekiro ky'olunaku olwaliro abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo nammwe abali wabweru wa Uganda mbabuuzaako nembebaza okubanga mutwegasseeko ebigenda okwogera olwaliro simanyi gye bigenda kuggweera naye bigenda kuba bizito ate bigenda kuba biwanvu. Abantu bangi baali beebuuza era nga bambuuza Mwami Lugonvu lwaki tolanga kampuni yonna etwala abantu bweru wa ggwanga. Saababuulira nga nina ensonga zange kubanga simanyi kampuni ki entuufu, simanyi kampuni ki yeesigika, simanyi kampuni ki nnambulukufu. Era nyinza okubanga siriranga kampuni yonna etwala abantu bweru until nga mmaze okwekennenya ne nga nti eyo ngitegedde. Cases nyingi kye tulinga abatamanyi. Abaana bangi abakomawo e Uganda ne bagamba Mwami Lugonvu natuukidde ku bujjanjabi baŋŋambye ninamu engeri y'obutwa mu mubiri. Abasinga kituufu babeera n'engeri y'obutwa mu mubiri. Kyesimanyi baba bakuba bukube oba embeera gye bawangaaliramu, ebintu bye bakozesa, emirimu gye babakozesa gye gibaleetera obutwa mu mubiri naye nga baba n'omutwa mu mubiri. Bangi bagamba bakuba bukube. Ebiseera ebisinga bamala obudde bungi nga bajjanjaba butwa naye nga aliwo ekinene ekyagenda. Ebintu ebyogerwa tebirimu bya bufuzi. Era ffenna bwe tuba nga tuli ku tooka eno tujjemu kigambo bya bufuzi, tujjemu kigambo gundi. Bano bantu abatono, akakundi ak'olubato. Ekituufu abaana bangi bw'okebera ku buli baana 5 abagenda ebweru n'okumawo n'obakebera ku buli baana 5 abaali bagenze ebweru ojja kusanga nga mulimu omwana atalina kitundu kye kya munda mu mubiri. Abasajja bali serious bajja abaana ensigo mu mibiri gyabwe. Simanyi gavumenti kyegenda kukola okunoonyereza ku nsonga eno. Abaana bangi bagongobadde, abaana bangi abaali abalamu kati bali mu mbeera nga bafuuka abalema, abaana bangi abagenda nga abalamu kati boogera olulimi terukyasituka. Si lwakuba nti balina obulwadde obubakubye naye abaana waliwo omwana omusanga asanyaladde sayidi emu yonna ng'ensigo baagijjamu. Ekituufu bwe kiri. Simanyi bwe kigenda kukolebwa, simanyi minisitule ya genda bwegenda kukola, simanyi makampuni bangi bagezezzaako okugakomaakomako ne bakola kino ne bakola kiri naye n'ensonga nnene, eno ensonga mpanvu, eno ensonga yeetaaga okunoonyerezaako. Simanyi. Njagala bagamba ekintu kimu. Tewali munnayuganda nga buli abannayuganda abali mu mawanga nga Canada, abali mu mawanga nga Germany, abali mu mawanga nga America, abali mu mawanga nga Bungereza, ababaddeyo emyaka 10, myaka 20, myaka ameka. Tewali munnayuganda asobola kubeera mu mawanga ga Buwalabu n'amalayo emyaka 10. Ofa. Bangi abaana bafunye ebirwadde bye bayita ebirwadde. Kyesimanyi oba kituufu nga bwe kyogerwa era nga nakyo kyetaaga okunoonyerezebwako nti abamu ku baana bwe bakubanga bakatuuka mu nnyumba bamalawo wiiki ng'emu ne babagamba wano tewakolawo omwana atayise mu medication ne bwoba ng'ozze ne ripooti eyeeraga nti oli mulamu bakutwala ne bakkebera. Abamu wakati mu kkebera ebimu we bigendera. Waliwo amaka mangi mukole okunoonyereza nga buli mwaka gakolamu abakozi abataka wansi wa 20. N'akola omwezi ne bamugoba. Amaka ago ne bajja ku nnyumba oba ku woofiisi ne bagamba nti twagala abaana 4. Naye omusajja eyo omwakusabye abaana 4 n'akomawo mu myezi 2 n'agamba njagalayo abaana abala 3. Bali n'abakomyawo oluusi n'abata ne passport bazibawa. Omwana akanda kusanyuka nga nti nze boss kale twafunye obutakanya passport yange n'agimpa ng'akutadde akugyemu byayagala. Kino ekintu si kitono nga bwe tukirowooza. Simanyi oba minisitule ya genda yafuddeyo okukirowooza. Abakola bino tebali Uganda wano bali bweru.
kyokka mu kuba ebweru beekobaana n'abamu ku bannayuganda abali wano kubanga kampuni ezimu z'abannayuganda kyesimanyi oba kampuni zino zikimanya nti kuli baana 2 betutwala abaana 5 zigenda kuvaamu. Simanyi oba zikimanya oba zo tezimanyi bantu bezidiringa nazo. Amaka mangi nga buli mwaka mubeeramu abakozi abatakka wansi wa 2 nga bagenda. Kitegeeza nti buli mwaka bakukonulamu ensigo z'abaana 20. Buli nsigo bagitunda sente mmeka? Si bannayuganda bokka, Ababangladesh, Abayindi, Abanakenya n'amawanga amalala, Abanepal, abamu ku basinga okubeera mawanga ga Buwalabu. Abaana bangi bakomawo wano omwana yagenda nga mulamu n'akomawo nga mulwadde. Abaana bangi bakomawo ne bagamba nti mpulira omutima gugunda nge emisinde kwe gutambulira kwe guddukira miyitirivu oyina disorder munda. Abaana bangi singa agenda ku full check up nagenda mu ddwaliro nga case clinic oba luddawa amalwaliro amanene nagamba nti njagala kunkebera nzenna bagenda kukuzula ng'oyina ebitali mu mubiri. Abaana bangi abava ebweru ne reporting nga ziraga nti balamu tebalina buzibu bwonna bagenda okutuuka e Uganda olw'okuba nti bangi bambi tebalina busobozi badda kukwekatankira bipanado ku bifansida chloroquine aspirin panado kubanga wasobola yalowooza jjanjaba fatigue wabula ng'asaanawo. Abaana bangi abagenda nga banene ku lwaliro bw'omutunuulira alinga muziŋŋoonyo waliwo ekimulya. Abalala akomawo ng'agamba nti baŋŋamba nnyina obutwa atandika okufuukuka olususu kubanga ensigo ezaakenenulanga obukyafu tezikyalimu zonna. Golowooza ojjanjaba butwa naye nga bw'ogenda okukebera wenna oweddewo. Nakibagamba nja kulwawo okulanga kampuni yonna etwala abaana ebweru. Tukyatunulira kampuni zino okubanga zinyunyunta abaana naye ate waliwo ekisinga. Kampuni mmeka eziri e Uganda ezisayiningisa abaana endagaano? Njagala ombuulire endagaano kwokolerako abali wano abalaba Lugonvizi Show. Abaana bameka abaasoma endagaano n'ogizzayo ne bagikutereerezaamu n'ogamba kano akawaayiro sikaagala ne kano sikaagala ne kano sikaagala. Abaana bameka be baawa obudde okusoma endagaano ezo contract zammwe ze njogerako? Ye abaana bameka abaasoma contract nga temunnasituka? Bangi bazibawo abali neeri, bazibawo abali ku airport. That excitement you have just 1 minute nga bagamba nti endagaano yogiraba contract yogiraba nti yesayininga wano. Bangi mwasayininga endagaano nga temuzisomye namu kubanga babakwata obujega tebabawa budde kusoma contract zino. Njagala ombuulira abaana bameka ng'oli bweru naye ng'okimanyi nti nze endagaano yange nagisoma, contract yange nagisoma nendaba nga baŋŋamba kumpa bino ne bino ne bino. Nammwe abaasobola okugisoma bameka nga bye baakusuubiza bye bitambulira ku contract gy'oliko? Bameka? Omwana ne bwe mubanga mumuwa obusente butono mukayanira gundi salary. Njagala bagamba nti abaana abakolera mawanga ag'ebweru mufuna sente nyingi okusinga abantu abakolera e Uganda. Ekyo nammwe mukimanyi. E Uganda erina abafuna ennyo, erina n'abafuna ekitono. Kyokka nga abafuna ekitono be bangi. Naye ebiseera ebisinga mumala obudde bungi nga mukayanira kubongeza musaala. Temumala budde bungi nga mukayana okulaba ng'eddembe lyammwe lisigalawo. Temumala budde bungi kubanga mukayana okubanga mufuna insurance y'obulamu bwammwe. Bye babalimba nti bagenda bajjanjaba si nsonga. Okulwalira mu ggwanga lya Buwalabu lutalo kya bulabe nnyo. Era ne wookera ku makyamu abeerwaza kya bulabe. Bw'owulira ng'olinamu olungubangu bakola. Waliwo abaana bagenda n'ebipanado byabwe. Bw'oba olina obusobozi okumira bipanado, mira bipanado. Mira bipanado osigale ng'okola. Ke bakutwala mu ddwaliro tomanyi kyogenda kukomawo nakyo. Bangi babagamba tubatuusiza ku check up, tubatuusiza ku medication, tulina empiso gye tubakuba muleme kulwala. Bakuba empiso otandika okuwulira ekintu kikugulumba mu lubuto. Ogenda okulongoosa nga n'ensigo erugenderamu. Bya bulabe. Era sirina muntu yenna gwe ndi mukwataakinga nti gundi. Era yenna anaavaayo oyinza okuba nga gw'omu ku bajja tuyambako mu kunoonyereza. Abaana bangi batikibwa okuva wano. Naye njagala mugende mukebere mu baana 5 abaali batikiddwa okuva wano mu bakuŋŋanyi randomly
nti nalimbadde Saudi Arabia, nalimbadde Oman, nalimbadde Qatar, nalimbadde Abu Dhabi, nalimbadde Egypt, Bahrain, naddala Saudi Arabia ne Oman. Mubakebere abaana abo. Ogenda kweka nga ku baana 5 kuliko omwana atalina nsigo. Ekyebuuzibwa ng'ovudde ne ku ky'abaana okudda nga ba bitundu. Ekibuuzo ekirala ekiriwo bonna abagenda badda. Ekibuuzo ekirala ekiriwo bonna abagenda badda. Ekibuuzo ekirala ekiriwo ku baana abagenda ebweru. Abaana bameka nga kampuni yo kale eri mu ggwanga eryo yali ezze okulaba w'okolera. Nti twakudeployingayo tugenze tuzze okulaba w'okolera nti okolera wano bwe wati. Abantu bameka, abaana bameka nga walolabe ku boosi wo ng'ekimuleese kulaba w'okolera. Njagala kubuuza ekintu kimu mu amakampuni agali mu ggwanga erya Uganda agasindika abaana ku kyeyokukola, which is not bad. Ffenna twagala okubeera obulungi. Naye mumanyi abaana bano be musindika gye bakolera. Singa nkeera ku makya ne nzija ne nkubuuza nti omwana wange nantume loda, nti omwana wange blessing akolera luddawa, osobola okuntambuza n'onzija Uganda n'ontwalawo? Oba mwogwamwe gwa kuŋŋaanya ssente ne mutikka abaana ku nnyonyi nga mulinga abatikka entula, ne mubambaza aga uniform nga mulanga aga kampuni gammwe, bonna ne babeera nga zi night flower, n'obasanga ku nnyonyi bambi nga buli muli, abo be mutyoboola bannyinaffe. Ne mubatikka agateeteeyi nga galinga biveeve n'obulengera bunnyabo, ne mububeeza ku kolido ne busitama, ne mubusuza ku biwoofiisi ennaku 3 tebunaaba, ne bulinnya ennyonyi. Kagenza okukola, kagenza okupakasa, naye nga ku bwana 1,000 obugenze, obwana 20 obulamu bwabo bugenda kusaanawo mu mwaka gumu, mu myaka 2, mu myaka 3. Abaana bangi era abantu bangi nga mwakolera mu mawanga ago. Nyina omukyala yakomawo wano n'agamba obulamu bwange mpulira nedda, si kyasobola kuddayo omuzigwawo. Abaana bangi bazimba bigere, nagamba ebigere bizimba ninga atalina musaayi, kumbe waliwo ekimulya. Ebigere bizimba, mpulira ebigere bizimba, ebigere bizimba, mpulira omuliro mu kifuba, mpulira omuliro mu mutima, kumbe waliwo ekimulya. Olwadda wano yabeerawo emyaka 2, myaka 3, awulira obulamu nga bugenda, n'awulira ng'agenda. Waliwo ekintu kye bagenda okukola nga tekigenda kutta lwaleero. Waliwo ekintu kye bagenda okukola nga kigenda kutta myaka 5. Ekibuuzo ekiriwo nti ku baana abagenda mu mawanga aga Buwalabu, abaana bameka balina obusobozi okwesasulira check-up ejjudde? Abaana ne bagenda ebweru nga kagezaako kumawa naga nti kangende bankebere, obusente bwonna bwajjeyo bulina kugwera mu bujjanjabi. N'olaba omwana ng'olumire lukyasituka, n'olaba omwana ng'atambula avuya, waliwo ekimulya. Ebintu bino tuleme bisaagiramu. Nze tewali kintu kinnuma ng'abantu abasusse okwagala ssente z'obwereere. Simanyi lwaki obulamu tebuba nga firimu, nti mafiya ate afa bubi. Simanyi lwaki obulamu bwa bulijjo tebuba nga sinema ze tulaba, nti asinga okutulugunya n'akuba abantu amasasi n'akola ki, firimu bw'ebe gwafiira ku mutayimbwa nga gumufumisa ekifuba. Lwaki agantu gano si bwe gafa? Lwaki agantu agawa abaana baffe bajjemu emitima go tegafuna embeera ne bagatematema kafi ku kafi? Kampuni zonna simbi, naye tomanya nnungi na nkyamu. Wadde ministry egezezzaako ezisinga, njagala kubeebaza aba gavumenti, mugezezzaako ezimu okuzisunsula, naye mutunuulidde kintu kimu kya butafa ku baana bagenda. Ezimu zisunsulwa ne ziggyibwamu nga kye basinziddeko okuziggyamu kyekyokuba nti abaana bangi abeemulugunya nti batuggyako ssente ne batatutwala, nga tetufudde nti babo be batutte gye babatutte baliyo batya. Nammwe ab'amawoofiisi abali ebweru, abaana bano kwe batuukira, njagala ombuulire, wali ofuddeyo ne mugamba nti twakwata omwana ne tumutwala mu nnyumba y'egindi, tugenze omukebera ali bulungi?
oba mwe kasita mutwalayo nga kiwedde abaana ne badda ku office ne babaloopera ne mukuba n'olaba ekivubuka myaka 25 nga kitadde ebimu akikuba omukazi wa myaka 35 n'olaba akawala ka myaka 2 olw'okuba bakatuuza ku office nga koogera na Luganda oba Lunankole kakuba omukazi wa myaka 3 nze temmanyi gwe mpa kitiibwa muntu ansinga myaka n'okuba nnyoko ne babagambako nti embeera gye tulimu si nnungi ne mukuba nti bakaabya kyegyo bakusindika mu kiyumba okiwulire tukkiriza nti waliwo n'abaana baffe waliwo ne bannyinaffe ab'omwejo waliwo ne bannyinaffe abaasitula okuvaawo ne bagenda ebweru ng'ekibatutte ebweru batunuulidde embeera nnungi njereere nga batunuulidde zaabu mwere era nkimanyi ino vidiyo tegenda kusanyusa abasinga kubanga abafuna mu kintu kino bangi abafuuka ba bulooka naye sikiganye era tetugaana abaana bagenda bweru naye abaana bano tufubeyo nnyo okubalondoola lwaki abagenda mu mawanga aga Buwalabu mu mawanga UAE abagenda Dubai ne Abu Dhabi cases ntono bwe zityo kubanga yo mu Abu Dhabi oba Dubai owulira cases ezibali nti bantwala bansubiza kukola mu hoteli batuuka banteeka ku street kwetunda eyo cases ziriyo za kwetunda nti bansubiza mulimu mulala bampa mulimu mulala naye waliwo amawanga awo eno Dubai wakiri fine nnyo naye mulimu amawanga galinga 2-3 cases gye zisinza okuva njagala tutunule mu nsonga eno tegenda kukwatako okujjako ng'omwana wa ssengawo yaluguddemu tegenda kukwatako okujjako nga muganda we yaluguddemu tegenda kukwatako okujjako nga mukulu we yaluguddemu ate sigwa jjo mutwala waliwo mulala jjo mutwala bw'oba obba banno tolumwa okutuusa lwe babba nnyoko oba okutuusa lwe bakubba kyokka ne tutakoma ku ekyo abaana bakolera mu bugubi abaana bakola mu musaayi bakolerera mu ntuuyo oguvubuka ne gubeera e Uganda ogukazi ne gubeera e Uganda ogusajja ne gubeera e Uganda nga guzirinda bulinga 3 ne gubeera e Uganda nga guguteezezaabo ze gutafuddeeyo okwebuuza nti abantu bano bazijja mu mbeera eri etya bazijja mu bugubi buli butya ekyo tebakyebuuza gwakira ku makya n'olya ssente y'omwana nkuba kyeyo wali ofuddeyo okwebuuza obulumi bw'akoleramu wali ofuddeyo okwebuuza embeera gy'alimu abo abaana tubawulira boogera bubi bangi boogera bubi amaloboozi tegakyasituka embeera gye bakoleramu omwana yali ayogera obulungi ogenda okuwulira ng'ayogera amaloboozi tegakyavaayo gwe yayambibwa n'ofuna ewalungi weebazenga Mukama buli kaseera kubanga gye baliira waliyo n'amakampuni amalungi naye ekibuzo ekiriwo nti geegaliwa kwe kusoomozebwa okuliwo nti aga amakampuni amalungi ge twenyumirizaamu g'oyinza okugamba nti eno neeno nnungi geegaliwa mwegali era waliyo abatutte abaana ne babeera successful naye waliwo obukundi obutono obutafuddeeyo kyesimanyi oba abaana babatikka bamanyi mission ze bagendako oba ne bano babasinze entegera nga babagamba nti mpeereza y'abakozi 3 mpeereza y'abakozi 4 mpeereza y'abakozi 5 mpeereza y'abakozi 6 ne ku ofiisi eziri mu mawanga ago tusooke tukyebuuze nti eno famire eno n'abakozi buli luvannyuma lwa myezi 3 ye erimu buzibu ki wadde etuwa ssente nnyingi omwana n'aggamba nti nze mbaddewo naye bakyusizza abakozi mu nnyumba enziriraanye bakakyusa Abannayuganda balinga bameka mbalaba abamu kati gye tusimanyi gye baamutwala sise simanyi gye baamutwala from nowhere ogenda okulaba nga abaana be wali olaba tebakyaliwo bingi ate nga bya reality aga amawanga gakyayina embeera zaago
abo abantu bakyalina ebikolwa byabwe. Agamu ku makampuni n'ezimu ku ofiisi ziri gye tutwala abaana si z'Abawarabu betumanyi. Osanga ofiisi nga batudde mu siba Saudi Arabia, osanga ofiisi nga batudde mu siba Oman. Abo abantu balina emitima gyabwe bangi. Abamu si Bannayuganda naye ng'ate bakozesa Bannayuganda. N'omusanga ng'okugyamu okuwoola omwana takiinamu buzibu. Zino keesi zibanatandika zinoonyerezaako zigenda kuba nnyingi era ogenda ziraba. Katonda teyali musiru okutonda ng'olina ensigo bbiri era ke bakugyamu ensigo emu osobola okusigala ng'otambula naye obulamu bwo bukendeera n'ebirwadde bikweyongera. Ate bano abantu bamala zikebera bajjamu nnamu nnyo. Bw'oba n'ennamu ng'oyinako n'enfuufufu batwala nnamu. Kikomewo gye tuli. Naffe Bannayuganda abali wano tulumirirwa abaana bano, tubakwatirwa ekisa. Abaana bano bayita mu bugubi obutagambika, bayita mu kusomoozebwa okutagambika, naye omwana ne mumutikka n'agenda ebweru. Gwe buli busente bwakoze ne mumuloopera yafuuka mugagga wa kika. Bato bo tebasoma, lwaki tobasindika ne bakolera gy'akolera? Stupid. Awerere n'owa university yatuuka mu university. Muganda wali mu yattu tagenda kutula bigezo gwe sente ozisirikidde. Ajja azikole nze natuukayo mu yattu. Kikazi kyattu kyakoma mu P6 kiwerera ba university. Naye nga jjajja ez'aba university n'omwana bw'anaamala okutikkirwa digiri ekibuuzo ekiriwo agenda kujjukira omwana oyo nti sente zamperera yazijja mu bugobe. Anaamujjanjaba. Buli kasente kaweereza ne mujjanjaba basenga, ne mujjanjaba bamaama abato, ne mujjanjaba bakojja. Yafuuka mugagga w'ebujjajja n'ebukojja. Gye bazaala taata ye mugagga waayo, gye bazaala maama ye mugagga waayo, kojja nti yankubidde. Nga mukyalya sente z'abaana bano era nga mukyazisaba, mwali mufuddeyo okwebuuza gye bazijja? N'abo abali mu mawanga nga beetunda bazira, tebaayagala kwetunda. Gw'omanyi sente nga mukazi twagigwira mubiri buli kaseera. Nasanga oguna Uganda, nasanga ogu Nigeria, nasanga ogu Dinka, nasanga ogu Somalia, nasanga ogu Faransa, nasanga ogu Mwere. Mulowooza banyumirwa, naye yatuukayo nga talina kyakkola. Passport bagiwambye alina okwetunda. Sente zonna nga bazimusasula sizize. Ebiyumba by'abaana abeetunda bya Bannayuganda, ebirala bya Banigeria, ebirala bya Bannakenya. Kakazi katu bakatwala bakasuubiza kola mu supermarket, bakasuubiza kola mu restaurant. Olwatuuka eyo era ddala nga kakolera mu supermarket, kakolera mu restaurant, naye nga si kakozi ka restaurant wabula we kateegera. Obwo obwana bandaba bangi bannyinaze nze nnumwa. Abamu bajja nga mwami Lugonvu, nze kino kankigambe nnumwa nti sente zange zonna baazirya, n'ebbanga lyonna mbadde mu kutunda mubiri gwange nga sirina kyakkola. Tebaagala. Tewali mukazi ayagala kwetunda era tewali mukazi anyumirwa kwetunda. Buli mukazi yandyagadde ng'omusajja amwebakako ali omu oba babiri. Naye gwomanyi omusajja gw'otamanyi n'akwebakako nga n'abamu bakikaakyo? Naye olw'embeera sente nga bwazireese ne muzikakkanako ne muzirya ne muwoomerwa. Kakazi katukanya buli lwe kaweereza ne muli empuuta, buli lwe kaweereza ne mugula kilo z'ennyama 3 anti nkuba kyeyo, muva Bulaaya nkuba kyeyo. Stupid. Abo abaana tebagwana bayita bankuba kyeyo. Ffe twakula tumanyi bankuba kyeyo babeera mu bulamu obulungi. Abo abaana bazira bahasola. Olugira muwala wange enkuba kyeyo n'aweereza 7 ne mujjako 10 ne mugula ennyama y'ente. Sebo ne musaba n'akatimba ku muliraano ne muteekako obuwata ne mulya enkalirire. Mulya n'ankalirire basebo ne bannyabo. Ne mwandaaza ne mujjayo ettooke lya muvubo omusakalambwa zirume ne muteekamu ssebo ne karoti ne kootimiiri
ne mukuba ennoga ne mubuntu ne mutumbuza obubuto ezisigaddewo ne muwulira nga nazo zibookya ne mutandika okulwaza omukuumu anti kitaawo mulwadde anti mutowo yalwadde anti eno byaganye mpeereza sente nsuubule covid yabitta. Nkya ndowooza tujja kwogera ku nsonga eyo. Nkoye n'abantu abakaaba nga mukaaba simanyi abewaffe bamalidde sente bazikujja mu nsawo. Mwami Lugonvu simanyi kyakola abewaffe balidde sente zange buli kaseera buli kempeereza bakalya gamba nti buli kwobawa. Ali nno n'abamu bakaaba si nti bazibabbyeko gwe bazibbyeko kale fine. Naye waliwo akabanga ganti nze buli ze nfuna nga bankaabira ebizibu mba naakaweerayo gundi nga baŋŋamba ne gundi mulwadde gaanako. Nakibagamba bagenda kukukyawa ng'obammye bajja kwagala ng'ozimbye kalina wadde wabamma bagenda kwagala ng'obawadde bw'onaasigala mu muzigo bagenda kukukyawa wadde wabawanga. Kati salawo nkikuddiramu bagenda kukukyawa ng'obammye bajja kwejja nga beesomba ng'ozimbye kalina wadde wabamma bagenda kwagala ng'obawadde bw'onaalemera muzigo bajja kudduka wadde wabawadda. Kati salawo bekikwata kubanoonyereza ku nsonga zino. Abaana bakolera mu bugubi obulamu bwabwe tewali amanyi bwayimiridde. Abaana abali mawanga g'ebweru nga gulowooza okulwala okugenda okukutaasa oyinza okuba nga weeteeka mu ntaana nga baanoonya ddala bakutwalirako mu ddwaliro naye ekibuuzo ekiriwo nti bw'ogenda mu ddwaliro ogenda kudda otya. Amakampuni gonna si mabi mulimu amalungi naye ekibuuzo ekiriwo amalungi ge galiwa n'amabi ge galiwa. Tulina kuba beegendereza. Tebagenda kukomya abaana bagenda bweru kubanga Uganda tetulina mirimu. Abaana balina okugenda ebweru naye sisitimu gye bagenderamu sisitimu gye bakoleramu n'embeera gye bayisibwamu yerina okukyuka. Musule bulungi mweraba.